Radio 4 ensonsozi kikumi mu bbiri katonyeze musanvu Radio 8 Masakane kikumi katonyeze musanvu Radio 7 eira kaliva ijikuru bomukama kabalega wulira kayimbako akaita Solomoni Mahulangu otegera butegezi ntutandise lwa kusatu akayimba ako katuyingiza mu one on one mu kizungirizi ne honorable ne mganange honorable Mubarak Munyagwa every single Wednesday kubera nga tunulira ebintu nga bwe biri mu gwanga wano mu Africa ne mu nsi yonna okutwaliza wa alaykum assalam wa rahmatullah tubuzinga sidi lya bulijjo kituufu abatuuliza bansonyiwe nyina mu kiyegu ekyamanyi ennyo olabye nakyo uli utyo kubefase mu kubafe na wana ndi bulungi sebo mbadde bulungi twadde mu kayisanyo ng'ekibiina akokuwaayo emikono ejobwa president era twagisubmitinze ku electoral commission. Yes. Emikono gyonna wagifunye gyetaagisa? Twafunye emikono gya district 15. Well, Google Mazima, but they've so far arrested a number of opposition activists. Mukwano go Alex Waiso Mufumbiro, ali mukadukulu kati, Sauda Madada, Bobby Giant, n'abalala. Abamu kubano emisango gye baba guddeko gye kuza ku dduyiro. Oba drills zebakola, majege zebatuga nti ziri mu mateeka. Kungu twali wano ne kugamba, omanyi teri kintu kibi nga kulemberwa amacha. Omukulembeze atamanyi kyakola abawabula bennyo. Asobola okusaanyaawo ejje mu lunaku lumu lyonna n'alimalawo. Nuupu erina okunoonyereza mu bo bennyini ani yaleeta ekirowoozo kya dduyiro ekyo. Kubanga nze nyina feeling nti ekintu ekyava mu gavumenti n'ekiyisa mu agent waabwe n'akiguza abannuupu. Okuparadinga ba commanders ategere benkana kibali bameka bebaani tosobola ekyo tekikolebwa teri yali akikoze mu balwanyi bonna n'okwata bakamanda bo n'oba paradinga mu emisana tuku mu cameras ate nga bakamandazi abo basula mu territory ya mulabe gwoyita omulabe. Ebyo bikolebwa nga mbadde muyeekera gavumenti nga temuli mu borders zayo nga mwagendeyo oba muli bunaayira, right? Ne bw'obireeta wano ku kavulo paradinga abaana b'abantu ate si bantu bawadde obukookolo nenze nakiraba nga kyali kipange ate so oganti kiyinza okubanga kyavana mu gavumenti ne bagyetanga project ne bakiguza NUP yakiwa omukulu omu kwabo mba parading tubalabe. Ekyambala eggobi mu kibya ky'ekintu walide honorable Nyanzi walide chairman Nyanzi ku TV lwe bamukwata n'omugamba bakwatidde kibakubuuzizza ki n'agamba nze bankute tebankubye bangambye twagala babadde ku parade n'ombuuza n'okola otya nemwawo amunya n'engabawa genabadde nzijukira n'engabawa n'omugamba wadde yaabalo nabawaddeyo. Kano kino kyoyogerako omusajja gombuuza Bobby Giant yakwatiddwa mu operation ekoleddwa poliisi n'amagye kuva lwe bakola parade eri ekimpatiira ekavule nga bakubuuza ki ku parade eyo. Baali babuuza abantu abagirimu nti bonna mboogera amannya gaabwe. Bambuuza bubuuza abantu ki abaali nti njogera amannya gaabwe gonna nengezaako okubabuulira amannya agalimu bemmanyika abatonotono. So aba security wababuulira kugamu kumanya? Exactly. So ali mikono gya poliisi agenda kuvunaanibwa ng'abalala bakwatibwa olw'ensonga eyo bagenda okuvunaanibwa oba bavunaanibwa. Didn't you expose them? Why not expose them? Wetuli nensasira avuuka batamanyi politics. Why not expose them? Kakati oye kamanda parade ye ko bamuta yamala benda ku 2 yene bamuta bano babasibiza mu kooti nakati bakyali eyo naye noba okwarininga mu kooti andibadde A1 yandibadde kamanda wa parade bwe kitaba kiyandibadde honorable Kyagulanyi arrangement ya Rubongo ya you get the point.
So nze ndowooza project yalimu abakulu banupu abamu abakolagana ne state si bonna. That's what you But think. yes, inzo kuba it was an insider job nga ya CMI to identify gendo ba convincing bakole parade tubalabe bonna bebani then tulabe what to do. Nkubulira otherwise teri wandi kutebana bo bewesiga bo manyiti bano balwanyi bange no parading about no bateka mu cameras. Ultimately they are going to pick all of them nakikugamba. Wajogera nendoza nti nakugamba nti kubanga nalabye omugezi w'eggye ly'eggwanga Major General Felix Kulaije ngagamba all of them abali ku parade bajja kwatibwa. They are going to pick all of them. Nkubuli anachugamba nengamba tetuyinza kutuka mu kalunga abaana abo bali weeru batambula. You said it. Yes. Nembaga neyo manyi mwebyo tubyogera ebimu tewali kye twali tetusobola ate kankunyonyoli. Teri Bobi Wine kyakoze kitakolanga. Neyo era twabikola n'okusinga awo. Naye njawulo nti ffe twali politics ali serious nga tulimbya kabandole. Sibya kabampani. Twalina timu walo timu yali ku Wakiseka. Mwoko twaka bagitanga Bangawa. Abakimanyi bakimanyi. Timu yali bagitanga Bangawa. Wakiseka nga bulutulangirira. Wakiseka waggala. Ne baba bannabyafuzi abamu ne batwala timu eno batandika okugitwala ku mikolo. Bwe babalanga ku mikolo abaana ba Bangawa babaawo. Bayifudde bya kabandole. Gendo Wakiseka obuuze nti wamma bammemba ba Bangawa baliwo tewakyaliwo n'ogu. Baba Yola oba bamubafa. Bine tubikugamba out of experience tubimanyi tubirude mu. You don't expose yourself. You don't. Twaina Banga wange ekola omulimo gw'amaanyi Wakiseka. Nenga temanyiddwa. Waliwo omusajja ng'asiba butida. Nga butida ze zigenda mu nnatti za ggaali na za motoka za kuba. Yosimanyi Wakiseka waliwo force y'amaanyi bannabyabufuzi abamu ne batandika gikozesa mu bya binyumo. Agina gy'alaga agenda motoka z'ampaka n'ateeka emmotoka. Balina motoka nga bimotoka bipange. Ababanga wabaabo kwe bali ne umbrellas ne flags zaabwe bakyaliwo. Bino bye tubabuulira tubimanyi. Let me tell you, omuntu ayakozesa abaana ba Nupu ekintu ekyo kubateeka ku parade yabakola bubi. Teri government nkuddiramu. Joyinza ne waba mu America okwambaza abantu nga e paramilitary force ne babalekawo. Naina team bagitanga Red Top Brigade. Red Top Brigade yaina kamanda wayo nga bamuyita Mutasa. Kani Mutasa president general RPP. Mutasa Kafero. Ne mugamba nti waliwo twamugamba aleka okukola n'agaana nga Imani emulinnya nga omanya avubuka abato. President Museveni yali anaatera okulayira Mutasa Kafero nga tagoberedde command n'atwala abaana ku mini price bekalakasi nga security balina ebintu byabwe mu standby class 1 bikibi Mutasa ne mukubira n'essimu ngali ku mini price ne mugamba vaawo n'abaana vaawo. Mutasa teyampuliza. Mutasa ali musajja mukambwe nnyo. Ne mugamba naye okoze bubi okudefyinga command ogenze kuleeta ekizibu. Abaana ne kakati Mutasa ayinza okuba ali ye ne bannenga mukaaga. Abaana over 50. Bino tubimanyi kungu tubibaddemu. Nze kungu toyina politics wa activism. Toyina kyogenda kola kyesikolanga oba kyesibangamu. Baba bali ku dero za bulijjo. UPDF esaga. Mboizo bikola UPDF ne kuleka. Anti bo UPDF amajegali set up ine ngeri nti gwe chokolanga gwe okinafuya gwe civilian. Manyi wa civilian tetuyina magezi bulungi. Naturally ba civilian okwati tuba batendeke. Obongo wafe bulowooza kitono. Kati gwe chokola mu kusaagirira mukamba kange mbote bakitwalira mu kusaagirira nga bokola ki? Bolowooza. Bakitwala serious. Basooka ne batunulira parade ng'ennyiriri muziterezeza ne bagitunulira. Ne balaba nga uniform azitaddemu obudde mwazoozeza ne muzigolola. Ne balaba nga muyambadde bulungi muli smart. Gwe n'oba okozesa luzunga si luswayiri n'ogamba bow turn, left turn nga bala mukyukira kitegeeza muyina omwa training omwatudde ne mu traininga. Kakati balina okumanya curriculum
mini curriculum ejo babayisizaamu kubanga this was physical bino bya do these are more or less yebanga mu primary twayitanga PE kankozesa abantu kibanategeera ne mu classes mwasomye biki ngate munagenda ku ebyo parade na biki mwasomye biki ebirala mu instructions chi ani achina mu wango imutendeke kyaye basomeseza ani achina mu interest n'okukifa uyewa kwa mwabadde about 300 mubadde waje mu training aje batabalabye oba kitegeera intelligence ebine ebuzo bingi ebyekubuuza byonna byetaaga okubimanya kakati ekyewuunyisa njagala ebino ebintu byetegereze bulungi kubanga baba yino bakwata oba oyagala batoyagala ate ekitone nnyo abagenda okwebaka bajja kwebaka emyaka 3 because by the time they discharge okutegeera nti temuyina buzibu babate it takes time kakati ekyewuunyisa lwaki bakamanda chairman Nyanzi yali ayimbisa parade yali parade commander puli abasirikale bamuyita parade commander zendi civilian siri musirikale parade commander yali chairman Nyanzi yene bamukwatenda ku 2 nadda na wayamanya nakomawo katuulize katono parade kulembeddemu okuyimba ekyamani Nyanzi kati atubulira wano bebyo eyo parade yogerwako kyebakola kyali kituufu ekyokutegeka eggaali zikanya na buli muntu buli kibiina kyabufuzi nendowooza mu politics wa Uganda bayimbidde kirina okuba n'eggaali naye okuparadinga abaana mu maaso g'abasirikale ne mu kamera ne bateeka ne cameras nga tebalina bukookolo kyali kya bulabe mwalimu omulimu gwa state kwabo abakulu abaali ku parade mwalimu ali apanze ekintu ekyo nga state yemuwadde project that's why olaba ne Sauda Madado rede gwe muvuma naye yakwatiddwa tewali gwe bagenda kutaliza because yo CMI teri mu politics yo tedda ku politics wamwe tiwona tugenda mukwata tumwetu tumaye ba ku security bo baba bajja kuyola bamane nawo ba myaka 2 nga bakuyina Joe Felix Kulaije mogezi wejje yagambye and I want to say what he said verbatim ngaliko Next Radio ne Kanere Mugume yagambye there are no abductions carried out by the state arrests, it does not abduct. Let us also remind you that it was made clear anyone who participated in that illegal parade at the NUP headquarters in Makere Recovery will be brought before court. That's why those individuals have been apprehended. Kampeni ya Besigye ya Billy Gumu yatambuza nnyo ekigambo Nyondo, twamuyitanga Ssenyondo kuba President Museveni yagamba nti nze ndi kotapini mu gaali kotapini ku maka gaali nti kayingira na Nyondo kafulumamu na Nyondo nti President Museveni yajja na mundu aja fuluma na mundu so Dr. Besigye namugamba nze ndi Ssenyondo nze nyine Nyondo bwe twamala campaign eyo Dr. Besigye singa teyadduka kudduka buddusi wano yali asobola okufa bwe yakoma onava mu exile nga tandikawo ko tuwaka mu 2011 twamugamba tukyuse narrative manyi President Museveni NRM mu violence balungi mu fujjo bagala nnyo fujjo they are at their best where there is violence NRM ne President Museveni kibatasobola kye kintu kyonna ekiri ekyemirembe tebasobola politics w'emirembe tebamusobola obongo yogedde kinene ate naawe ow'emirembe tebamusobola naye wa violence bakukuba ne tugamba Dr. Besigye tukyuse enjogera ekigambo Ssenyondo toddangayo okukyogera mwoko tuwaka no tandiko kugamba we are non-peaceful activists. We are peaceful activists. Well, no, so we are peaceful activists.
ne tudinausinga violence muwoko tuwaka twatawanya President Museveni nga nekyo kutukola takirina nava naga kale bano singa badde ne mundu nemba malawo nga kimusobedde kyo kutukolera internationally nga talina legitimacy of crushing us down nga kozesa violence kyamulemerera naye sikugamba nti naffe units twali tetusobola ziteekawo tetusigame twaziina naye twali tusobola ziteekawo ez'amaanyi ennyo nno n'okusinga ebyola bayimba ebi but the problem was NRM bwe kituuka mu violence ekumalawo mangu waliwo naweereza mbezaga Kungu we warned those people never to give Museveni a lame excuse to imprison them. Oyali spot on. The presence of political jokers in civilian parade gave Museveni a reason to arrest him. Oyali spot on bagenda kwata abaana ne waba American embassy ne wabani n'ababuuza balagayo parade nti militia yine formulating bagenda kwata abaana bubi nnyo. Nayongerako that the mastermind of this must be celebrating. Nakugamba nokugamba basobola CMI ekozeseza n'ekisa ky'amaanyi basobola nofuna emundu ebikadde ebyo bokyeza ebbomu ne bagenda gabikasuka buli maka ga muntu abamu ne bakubiraho n'amakasasi mu cold blood he tried to fight back tuba tetulina kyakola but also let's look at the we timing. Put him out. Yes, but let's look at the timing. Tuli mu kalulu bino byali omugwa akubiri omwaka guno Kyagulanyi wabanga si yaleeta ekirowoozo kya parade eyo anonyereze kwani yakimuleetera Kyagulanyi waba si yaleeta ekirowoozo ekyo parade conducting inquiry mwani yaleeta ekirowoozo ekyo manyirwa kuba ekizibu kya nupu kyeyina nayo tebakozesa nnyo bwongo ojja kulya tebalangire ku birala kwetategeera nenze mbagulya omba ekirowoozo ekyo mwakikanya nga neekeyamu mubuuze ali yaleeta ekirowoozo ekyo mwetegereze yakijjawa gwolaba ki neera weebuuze njagala abatula babuuze parade yali egasa ki parade eno omugaso gwayo gwali ki kigendera kyayo kyali kubanga oba oyagala mukwenonula oyina omulabe gwogamba nga NRM ayina emundu ayina buli kimu okuparadinga abaana ebibiri ataano ebisatu n'olaga ne feesi zaabwe kyali kigasa ki kikosa kitya NRM eyo project nkulayirira ojjukira president kyagamba abo ninja kubamaraho yali ebunyo n'agamba abo ninja kubamaraho Nupu eri infiltrated. Nupu infiltrated. Ate infiltration ku Nupu eri mu high level. Eri mu high command. Waggulu. Enero omwana akyabera ku kitebe kya Nupu ngaloza ali safe nkusaasidde. Kino kikugamba mulundi ndoza gwa kusatu. Omwana akeera n'okeera ku kitebe kya Nupu ngoloza oli mu kujjako mu 7 nkusaasidde. Wandi nonyeza byokole. Ngabalwana okujjako. No worries. Omanyi some people have learned the hard way bino tubibaddemu. Nkugambye Nupu nze kankule Kungu. Nali mu kalulu ka Arua. Bakama bange Nandala Mafaabi ne Paprika Amuliat ne bandi dispatching ku hoteli kwe twali. Tumugende mu guarding obululu. Akalulu ako kajuka kabatira mu driver Bobby Wine. Yes. Zikirira. Tandiko kuyisa ebikwekweto mpanga abasiri abalwanyi ku polling station ezenjalo nkola ki kumbe omukufe emupikati yali asuze mu nkambi ya Nusura Itiperu n'abagamba mbu kamanda ina plan yone yokuma kalukusaidia yafe bamuyita Munyagwa nakuwayo nampayo mbandi awo amajene gatango kunjiga mbandi awo nengamba abana sawa nyana la formations nengamba abana tugenda tuliye mmere tuliye lunch breakfast atenga ejokolanga lunch oba supper neficha amount tuli akawunga ka muogo mu katali ne tufulumayo mba mfulumayo bwenti nga abasirikale nga 5 mu 7 ne ban surrounding ne bankwata ne banteka mu kimamba ne bavuga ne bagenda police ya Arua police station Major nagamba kuchukua kwetu twale wafi nalino mvuka mwita sweet cake mutazindwa so yegundi mobilizer for common man's party na ino mula mwita kwago musa matagatafa ye treasurer general wafi ne batwala mu barracks katono batutte baba kule baba kuba teriche batatu kola kuba ku migo inze katono banzite nze koko bali bagadana kunzita busi
babu binyonyonyonyonyo mu barracks ne batulumisa magala amatunga bakwata magalo ne bakusika kakanyama kutu magalo omanyi magalo kujja kakanyama wano kwisambi ne bakwata isambi ne basika kakanyama afande ne yetolola munada naga aro ambusha wasezi no ulira no lyoko ulire mboko ngaziringe ettaka anti baba bakusibye bakutadeko helmet tolaba bakusibida akando ye mabega ambusha washenzi mugone gudamu ne gutokota gosaga nensi eno excuse me atuweza sorry naye kuli majege nyini mugenda mu transforming abalabe mugenze mu kyuka monda era twasalawo Museveni muyekere zebabulya mu misana ze ne muyekera yenze saaba yekera gola banze kulembera abayekera abagenda okujja ku Museveni kyokamba bayinza otusobola nga uniform tuzijjemu ne tuziteeka ebbali ne tukola kye tulina okukola njagala okusinziira wano basaba mugende mutandike okwekolamu omulimu muzimbe egaali ani yetegese okukola buli kintu kyetaagisa okufuna eddembe abeetegese okukola buli kintu okubeera n'eddembe yammwe temulina osooka okukola kwe kusanjaga bano abajiikiza 30 kubanga be bayimiridde wakati wammwe n'eddembe lyammwe njagala okubategeeza oyo omutiitiizi akugamba nti biteeko omutiitiizi agamba tolwanyisa Museveni oyo making sure omujja mu maaso go kuba yayimiridde wakati wo n'eddembe lyo kuli majege nyini mugenda mu transforming abalabe mugenze mu kyuka monda era twasalawo Museveni muyekere zebabulya mu misana ze ne muyekera yenze saaba yekera gola banze kulembera abayekera abagenda okujja ku Museveni kyokamba bayinza otusobola nga uniform tuzijjemu ne tuziteeka ebbali ne tukola kye tulina okukola njagala okusinziira wano basaba mugende mutandike okwekolamu omulimu muzimbe egaali ani yetegese okukola buli kintu kyetaagisa okufuna eddembe abeetegese okukola buli kintu okubeera n'eddembe yammwe temulina osooka okukola kwe kusanjaga bano abajiikiza 30. that was so crude kati njayo kusomesa IO twagende ne Amuriat ku kigo ky'abafaza bali bakola wine Amuriat n'amuwa ecupa ya wine kati motoka yalimu abasirikale abali bagamba kwaze motoka ne bajinywa ne batami katwaliko munamugamba n'atugamba na munyagwa bintu bino byegendereza manyi bano wabo ku hoteli bano nga tetubakutte nambo kimanyi ne batwandayagadde kutta twandikuse tebapostinze na kupostinga tukutte ne banno bintu bino mu byegendereza late in the night somewhere ne batwala ne batusuula mu nsiko ngesimu bazitujjeeko ne tuyimiriza buboda nga tebuyimirira paka akayimirira ne tusoma essimu emu tukubire ku bakulu nkubira pate president wange my brother amini Kiryandongo ng'akomawo Kampala yavuga akomawo Kampala nkubira secretary general wange w'ekibiina ng'ali bridge bayita batya Karuma Kafu walweri Pakwaki hello are you out I'm at Pakwaki nga bonna bavuga bakola ki badda naye abasirikale bambuli ebintu ebirasijja byogera kuno teri kintu kibinga kamanda ng'ali infiltrated kamanda ng'akolera mulabi asobola okuba paradinga mwenna n'abateeka mu nfo naye ng'amanyi temugenda kuwona ne basanyawo ne babatta and they will kill you Nera nze just I'm even surprised okulanga CMY ekikutte bweti but listen to these statements nakyo ngamba I know what I'm talking about those are reckless statements estetagana mukulembeze kuziyisa mukamwa ne oba kyoyogera kyotegeeza n'obanga olina kyolowooza ekiri mu layini eyo simanyi lwaki oba obyogera kumpe obwo saba yekera muri majege nyini musanjage ebyo simanyi oba obyogerera kikuba nawe nyini bayinza okukola ekintu ngezo statement kuzikyusa bukyusa ne bategeeza international committee ntuwuliriza tu basobola okusanjaga bo bennyini state bw'osanga eri serious kani kusanjaga
So these are reckless. olwana n'empuuga ne bamusanjaga ne bayola abaana bo 5 ne babateeka mu komera emyaka 2 waliwo ebintu omanyi banaye politics muleke mbasaamu ena abayingira politics mutwala obudde muyige temujja buzinga gye muvuddeyo ne muyige mbugwe bw'okyamuukirira oyogera buli ky'osanze si buli kimu nti bakyogera binene nnyo minene naye nze nsaba abaana abali mu opposition kubanga bw'oba oyogera ebigambo bino mu kaseera ke ng'olina training bolaze nga bali ku parade bali I don't think whether anybody can really take that lightly. CMI njewunya n'okujewunya lwaki ekikutte bwetyo kwenaremu gye mmanyi nalize nali nsubira n'ekisinga awo musanjage singa basanjaga bemulwanagana nawe kwa muyina enkayana already oba byenkunyolo bitegeera bulungi muyina already enkayana ne basanjaga bayinza oga mwe musanjaze side eno ne side eno esanjaze side eno mbonga bagamba bano betta naye ono yakitandika bino ebintu bannaye njagala mbabule ffenna tuli mu struggle naye mutukozese nnyo please let us tukozese twala obudde tusome struggle bwe zitambula struggle tezitambula zityo mulambaalo mulambaalo kibeera very 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 waliwo lwakubanze lwakuba tuli kumpewo but Sifayo, you get it, just feel free. Sifayo, oli muyaye. Nenga nze kwadde ayagala agenda abuze babanga wabalagawa. Abuze ki? They were editing, don't edit yourself. Feel free. I'll be there. Ayagala agenda abuze babanga wabalagawa bani balagawa. Abaana baffe mwenna bali ku bitebe by'ebiina by'obufuzi ebyenjawulo. Nze nandisuubidde buli omu sooka weetegereze kamanda obyayogera bikwatagana ne kye tuliko oba nedda. Parade eyo nkakase yali project ya NRM. Kabanga webuuze yalina kigendera. Ekigenderwa kiriwa? Lwaki? What was it intending to achieve? No ulira chairman Nyanzi statement gye yakola. Muze bankutte ne bambuuza. Abadde ku parade. Nimba waayo? Kati kamanda ky'oyo. N'aba waayo. Kamanda gani huyo? Ne mubuuza nze mwennyini. Kamanda ky'oyo. Nemugate wawe, didn't you expose them? Nanzira muti why not expose them? Why not expose them? Omusajja gombuuza Bobby Giant mu operation ekoledwa poliisi n'amagye bakola parade eri ekimpatiira ekavule kabakubuuza ki ku parade eyo bali babuuza abantu abagirimu nti bonna mbogera amannya gaabwe bambuuza bubuuza abantu ki abaali nti njogera amannya gaabwe gonna nengezaako okubabuulira amannya agalimu bemmanyika abatonotono. So aba security wababuulira kugamu kumanya? Exactly. So ali mikono gya poliisi agenda kuvunaanibwa ng'abalala baakwatibwa olw'ensonga eyo bavunaanibwa bagenda okuvunaanibwa bavunaanibwa. Didn't you expose them? Why not expose them? Bwe kugamba nti bw'oba odiiringa ku NRM okulwanagana nayo olina okupulaninga ennyo oba n'okwegendereza ennyo. President Museveni kyasinga okukola ekyamaanyi obutafaanana ba president baasooka wano yateeka abantu abayivu mu security. Kati oyo magamba alina PhD. Siyo meja magamba. Yayingira meja kati yalinnya. Ajja banyamuwa n'ebyo. Alina PhD. Ne bonna basavinga omuntu ogu President Museveni. Basajja bagezi bazibu. Of course bali deadly. Okay, kinene tebampita ku CID headquarters. Babulabe eri opposition. Mukunoonyereza. Nze kankulage mujiro mmanyi. Mujira. I think is another highly educated. Yafuna first class degree mu mateeka Makerere. Sabitu muzeeyo mmanyi. Yafuna first class degree mu industrial chemistry Makerere. Omanyi ono state minister wa internal affairs aina masters degree oba masters degree mateeka oyo Tom Magamba ina PhD oba kyenkunyoro kitegeera bw'obuuza nnyina ku bantu bwe batyo oyina nawe kubeera equally sophisticated omante exactly oba kye babasobola okukola babasobola okukola ebintu bingi tolina kubatwala for granted. Kati parade owoji bateeka mu maaso. Kyegamba nti bw'oba planning okukola okusuula gavumenti ya Uganda si byemu byolina planning okukola okusuula gavumenti ya South Sudan. Come again? Those gy'okozesa okusuula gavumenti ya Uganda oli baddagala
enakuba doozi nnenemu okusinga ya South Sudan. Naye Uganda olina okubanga okozesa nnyo obwongo. So muleke ku misleading abaana kubanga tulina ekizibu. Abaana bola mu NUP, bola bawa, bola mu PFF, bola mu Common Man's Party teri abaleeta ku fefenna. Baana ba struggle ba opposition. So tetuyinza kuleka ngoteka abaana muhamuzi we babasanyeewo tutukenga abalwanyi bonna aba struggle tebakyakola ki. Nze nsaba nti aba leaders baffe bwe muba temuli batume mutegeere ebintu ebitumibwa abaana di President Museveni tusobola okumuggyako ne government ye nenga tukozesezza obwongo. But why not summon them? Because that's the other question. Why can't you summon these people and they face the law? Lwacho vumbagatira bavumbagatire bwotyo no batwala. That's the other question people are asking. Anti fear. Take abalala fear. Mwabasigadde no musigale mukutya. Yes. Ebyo nagambi bikolebwa maje. Maje tojaga buli mode of operation. Naso okola buli kintu. Kyetulina okukola gwe ku denying amajago butagawa chance kumalawo balwanyi bo. Ensobi yakolebwa NUP yawa UPDF chance okugiraga abalwanyi baayo n'okumanya kyekyo okubakolera. So njaga kutegeeza abatuuliriza Machas agreed that NRM is weak naye mu ngeri boboja nganga okwagala okugijja kwanu kuyina kubijja ko mirembe kyekisooka. Ekyokubiri bobo n'ogijjako teeka mu obwongo. Ekyokusatu bala ebiseera timing ogenda mu kalulu, is it the right time yokuparadinga bakambanda bo? Ojukira ekintu ekyakolebwa ekyekalangala NUP yakola kulala ekalangala n'okwata ku kizinga n'otwala bakambanda bonna ate ng'olangirira bajja kuyola babajja bayola bonna tebajja kuddayo kulabika. Abaana bawulira abaabula abamu babulireyo kalangala. The allegations abamu badrowninga bagwa mu mazzi. Allegations anazo weziri anowebuza yabakutte bona bakamanda okubayiwa ekalangala awatali exit route yabatwaliddeyo ki kyali kigendererwa ki obatwale kalanga ne babasalaka ba sikugambye Sadaka yali nkoleddwa akaluwa jibudde tunyonyo so kyembalaga bannaffe abatuwuliriza mu abaana abato aba struggles tegeera kamanda kyangamba kikola amakulu oba tekikola. President Museveni nera fe tukiddamu fe nga Common Man's Party fe twagala aveeko naye twagala mujja ku nabikolwa bya mirembe si bya kukwata muntu fe tugenda kukwata muntu. Okay. Nera we don't train people to go violent. No fe tugamba bada Uganda basobola balina buli kisoboka mu mirembe okujjako President Museveni. Okay. Yes. Zenatide. Otira bwire. Sauda bamkwadina busi ya yiri. Bambi sorry for her. Ate bambi ate yakoze double loss ne Bobby Giant. Ne ticket bazvami. Double loss? Anti kakati double jeopardy. Eno bakugamba nti Sauda twakwekengera dda twakumye ticket. Ate ne security egamba gwe tukunoonya oli muyekera. Atona ndi bambi Sauda madada omusasira. Yabadabo. Bano ababo bagamba tebakwesiga. Ne security kati awo bota wera be bakakati namuwondera yinza obutabaawo. Ekyo nakyo kiyigirize bannaffe abamu. To judge your own fighters. Nembatekamu ne class nti ono muyeke ono atulyamu olukona ali bwatyo nali bwatyo. Kakati omukyala mwamumye ne ticket bambi abadde foot soldier ya kesi mbawo independent ate kati mumuvuma ate bambi ate ne security mu yodde Bobby Giant yali yadayagala ticket ne mujiwa omugagga ne muleka foot soldier naye bambi bamuyodde nera wala Bobby Giant bambi ngasiriikiridde ate ali mu kooti alowooza ebintu bingi. So struggle wesango dismantlinze go enyini gojikubye ekigo kibe nnyo twongere okusabira abaana abo kibi nnyo naye nga nze nsaba gavumenti abaana abo nze sikakasa nti balimu obuyekero baki they were just misled abaana ebateyi kalwaki bakomanda bo tebali munda nenkuddidemu nawe kugambye nze nali aluwa bakomanda tebabakwata. Yeah, but why can they arrest them, this one? Ati bayinza okuba projecting nga nene kubanga oligo badowulira ayimba ye chairman Nyanzi ayuga tuli muli majege nyini ye mwami Kyagulanyi ndabyikawo ne mwami Lewis Lubongo ya project eyinza okuba nene kankuwa example ntenda abaana ba NUP nga bakubisa posters nga bambadde obukofiira poster ya Lumongo erika kofiira kamaji kanu beret kweli jirabe wali mu Kampala Central erika kofiira ka kofiira yakambadde tekaliko nga yashiyeta kayina tekaliko wallahi
gamba omuntu yena ali mu Kampala Central agikubira ekifaananyi olabe ng'ayambadde akakofiira mugamba kitukubira ekifaananyi akatuweereze posta ya Rubongoya sekretary general ampuliriza atuweereze enswala eve ku mpewo ojja n'okuswala aweereze ekifaananyi kye ekya bwMP bino tutuula nitukola research zemba nkulaba akakofiira takambala lwaki etakambala anti ye sign ya defiance lwaki gwe tokambala ne mu bulamu bwa bulijjo takambala gwene kungu nze ndabye ebintu naleeta Red Top Brigade mu FDC ng'ajagala U3G FDC tugirebranding nakulabira obukokola buli dakiika nga batutuuza mu misango mu FDC mwennyini kakati abaana poliisi yazze okubakwata ate ne bawalira nnyo ne bakozesa amaanyi mangi nemugamwe mwagamba abaana babeere defiant talina wa poliisi gwe bakubye bajemye bujemi takyo kyasusse si nkola yaffe nentegeera nti bino ebiina tubirabira eno baliini n'ebiba bine project zebiriko nkulayira Rubongoya talina akakofiira ku posta ye kakati mmwe akofiira koyita reality ne ovulo lwaki Rubongoya takayina Rubongoya tayambala nko ovulo jambaddeko wambala kanzu kati waba tali musuuti ayambala kanzu ya kisiraamu nalabye ayina abamukuuma bambadde amajubba g'abasiraamu kati abamukuuma ayina abavubuka yabambaza juba nebiremba by'abasiraamu bino bibakasukako ebitambala bya maseke bya ICS bayina batambula basi bamukofiira n'abambadde overall kati lwaki tabambaza overall secretary general n'olaga amaanyi kugamba oli foot soldier wekasanye kugamba please wegendereza ani akubira ani akuyita ani akutuma because tubamanyi chairman Nyanzi okugamba nti bambuza abalwaji nemba waayo kintu kyabulabe nnyo kutwagimbi ngabo ya Kampala bali mweza na yazaga ekibuga kyetaga engineer DPRS rese Nambi muchala wa Mao wa Honorable Mao Nambi Mao yes ngabo nakudira mtu ino kwegendereza nnyo nga opposition okulanga tebatwala ku kifo ekyo Lukwago akalulu akawedde yafuna obululu emitwalo 2 19 I think Nabira Sempala nafuna 6 something wenarem yali mu 10 nti singa Nabira yasika muna nayongena naweza obululu ng'omutwalo 11 amakulu ngasaze ku Lukwago obululu ng'emitwalo 5 Lukwago yabadde mu 14 wenali mu 11 Nabira 11 kitegeeza nti singa bali mweza asinga ku Nabira amaanyi ayinza obutawangula Lukwago wabula ne tudda mu bibalo ebya 50-50 nze sandisuubidde nti opposition yandibadde edda ku bifo ebyanunulibwa edda okugezaako kubinunula Kampala teyeetaaga kununula automatically kiri mu glass bw'otunuulira Honorable bali mwezo gye yali Nakawa wayi teweetaaga kuddamu kununulibwa wa Honorable Mugambe Meya ni wane Nakawa teweetaaga ate teweetaaga omaanyi malala ewa Meya Mutebi egundi ekira ekisibye ebintu byetwandibadde tumalirako obudde but it's very unfortunate nti amidst omulabo okubeera brutal NRM efuuse enkambwe ennyo fefe nnyini tusazeewo kugenda mu maaso nga tulwanagana ku bifo ebitono ebyo kyenkudizaayo abantu abamu kye baali batugamba nti lwaki temwegatta nze nenkugamba okwegattako wano tekusoboka kakati oyinza otya bye nali ngamba muganda wange Lukwago ng'agenze ku kitebe kya Nuupu ne Besigye nembaga nti ebimo temusobola kwegatta na Nuupu Nuupu terimu ebyo eri mu birala nkati amaanyi ga Lukwago gamumenyera kigona ge yagenda ku kitebe kya Nuupu gamumenyera ki yali emenyekera ki kiddemu ekibuuzo amaanyi ge gafiira ki ogenda ku kitebe yagenda in exchange of the not that baali bagamba Besigye yali atugamba tulina okukola opposition eyawamu ne mugamba ekitalina buzibu ne mugamba abantu bemuliko nze DNA yaabwe ngimanyi tebalimu ebyo sibe ebyo bali ku birala
Dr. Besigye ojjukira yagenda Lord Mayor Lukwago ku kitebe because idea yatwandale tusuubira nti bandi badde ekyo bakituukako nti abannaye tontabalanga sirikola ki siri kutabalanga naye olaba bali mu kwetabaala straight away Honorable Kyagulanyi yafuna ekintu kyayita suubira namera neemanya eryanyi kakati obalaba nalabye Lukwago agenze mukungu bagira taata wa Nambooze ng'owuli abangoola ng'oyinza okulowooza Museveni yali awo yayogedde ne bangoo actually wakiribo obagamba Museveni naye n'otaleeta Lukwago awo yawonye na kumukuba bucupa musajja mugumu okugenda awo yabona bandi nawe era saakulabye zangenda bintu bya nuupu naawe no kuli kwadde kufiirwa nze sobola kugendawo abanuupu bo politics bamukolera kuba bajjukira okukola politics we badde basona omukuba obucupa oyo kati nzinga lwaki why should I zonkubira ekyakacupa ate mmale nkuyigge tondetera bizibu kakati musajja na mugumu okugenda kuba kati walabye nga bwe balaba ku Lukwago balinga abalabye ku bo bamanyi nti Lukwago na mubinnya okusinga Museveni kati bo according to them ye opposition gye tulina kati so Besigye yali wano Lukwago yakabeera wa FDC yakayingira Besigye yali mu FDC nga Lukwago wasuubi wa DP naye nga Besigye talwanyisa Lukwago ng'amuwagira Besigye talwanyisako Nambooze talwanyisako Mwanga Kivumbi talwanyisa you see but bo bano ebyo tababyawula bibasumbuwa buli omuyisaamu gaali labisa walaki okay tusabirigane tewali problem naffe twanominatinze meya we Makindye Common Man's Party mukyala Sumaiya Council Sumaiya Nabadda leero bameya tugenda kunominatinga bameya bana olwaleero I think bameyas bana katulabagane katulinde mu kalulu tulabe ekirivayo waliwo aga nti opposition is fighting opposition ate tukati okola ki because temuwe NRM omwaganya ne bayita kulitalaba Kampala historical abadde wa Buganda wa opposition ate kakati nnyonyi enkulu yeyigirize okubuuka alinga leader opposition ye Nuupu nakugamba alemedde okuliyetinga sanite mu opposition Nuupu alwana buli omu kati gogenda how will you avoid because all parties zitandikibwa kutwala buyinza waliwo ebifo wano mu Kampala traditional nga by'abantu bamu ffe tuyina twali tugabanya ebifo mu Kampala nga tubigabanya nga waliwo n'ebifo mutuuka ne bigabanya ne madiini mu nzikiriza ez'enjawulo nga division eno mujwe bano eno mujwe bano eno n'ebinuupu ebyo byonna tekyalina kyemanyi kigenda mu maaso bolwamba isaawo gaali bwebweni yabadde ebungereza owulidde oluyimba lwe yayimbye lwaki ate lutya yayimbye ku mpuuga byonna ze nsobi ze mbagamba kati mpuuga afuuka atya projekiti y'essaawa zino amimbyekaawo kakati kubanga kati of course yabadde byetaagisa bambega b'Ebungereza gavumenti y'Abangereza bambega baayo bagigamba nti omukulu leader opposition wa Uganda adde ayogera ku kintu ayogedde ku mwami bamuyita mpuuga nti ekizibu ekinene Uganda awo abakulu abo nze ebintu byabwe byannema okutegeera mbuyamega kati ate ali mu kuluma akomeze kati omega mpuuga noyingira State House kati omeze mpuuga kyekyo tekirikoma omumeze kale tekirikoma omumeze kale mpuuga ali kutaka kati oyingidde State House okay kali mpuuga mutte nga bwogamba okusanjaga mutte ave ku nsi mpuuga Masayas God forbid mutte ave ku nsi kati oyingidde State House kati mpuuga avuddewo mu kifaananyi mumujeewo kale n'abeedi bwanikawe mubatte kati hamuyingidde State House. How can Mpuuga become a project opposition? Buli wobadde Mpuuga biki ebigasa ki ebyo? Bigger threats ziri awo zitulindiridde. Buli kaseera entalo zibange ezisirise ne muyiwamu omuliro ne muyiwamu petrol naye no yajja kukuba esimu agamba munyaga gw'ekizibu ogamba nti our tormentor is President Museveni and his NRM. President Museveni atufuze emyaka genda mwana olaba Peter Itenna kakyagala okwongera okutufuga naye gwe ejiri gy'okya preachinga ya Mpuuga olaba biba bikola amakulu Honorable Bwine akakane
adde ku drawing board awe wa magezi ategere biche ebyokukola mu kaseera bwe kati otherwise tugenda mu kalulu kasembedde abantu bali mu kubakwata eno buli mu yesimbye ku munne instead of sitting down in opposition to sorting out obuvuyo buno muli mu kwerwana kati Mpuuga abeera atya issue naye Mpuuga tayanukula yali mukola kati akola ki akola mirimu gye ayanukula ki kubanga bamuwadde ekitiibwa ky'amaanyi Mpuuga gomanye kubanga ne bannayuganda bazina endongo mu diaspora bayeeya Mpuuga gwe bazinirako tebakyayeeya Museveni ne bwemba Museveni nga nyina obuyambi bwengenda okugaba mbugabira Mpuuga nimuga weyongeremu amaanyi kati onyambye bwa kati Museveni kati awummudde kati nga symposiums oba meetings ezikolebwa ebweru w'eggwanga kati zivuma Mpuuga kati goba Museveni oyinza okuweeraliikirira symposiums ezibandibadde batuulamu neeno formula y'okugenda ibweru ne muddamu kunywa myenge kudigida nga muwoza muli mu struggle nayo tetegeerekeka bali mu struggle twandibadde tusuubira mwandibadde mutuula ne mwogera ku bizibu bye twolekedde mu kalulu kano akajja bakwata baana mwe muli ku kipa za lusinzi za walagi eziweere ezenkana bwe ziti muli mu kunywa mudigida ndi struggle tuli mu kulwana struggle ebyo tasaala tubimalireko budde bannayuganda tubawe ebintu ebinaabagasa kungu Mpuuga nteruligwa kale Mpuuga kale taliiwo kati gavumenti ewedde tugitutte tusuubira twandibadde tudiscussinga President Museveni n'obwannakyemalira bwe obwa NRM tubukoze tutya olutalo tulwandibadde ku Lord Mayor wa Kampala tuyeeza tutya Lukwago okumuvuma okumuŋoola tututte tutya obukulembeze kati Lukwago bw'atabaawo gavumenti ogitutte abo bonna twaba profilinganga ffe tetwalwananga muwawa ku mulembe gwa Besigye ne PhD fayiro zaabwe nga tuzirina zasibiranga wange so magambo malima because our President Museveni ye obwanakyemalira bwabukuumidde mu bafusajja abo abayivu be bamukuumira gavumenti kati waliwo kino kyolaba ekya ICC ekya Kony kirimu omusajja wo Adoniya Ayebale kirimu otegeeza ki Adoniya Ayebale akirimu Uganda okubanga kakati ICC ewozesa Kony instead of ICC andibadde yogera ku ddembe ly'omuntu ebitulugunyi erigera kiri well calculated nti ICC andibadde yogera ku ddembe ly'obuntu eririnyirirwa kati yogera ku Kony 075 mbali mayitu genda kitundu kisembayo akadde kaweddeyo tewewulira na bulungi naye twandyogeddeko nze ne mukama we Rubongo yani yeyagaliza obufunisa esimbye okuwemupi yandibadde agamba mukama we Rubongo ya agende ewaabwe ekashaali struggle agitwaleyo yo temwagala kuwambayo mwankole namubuuza ekibuuzo kyandibadde atwanukula waki mukama we Rubongo yatalina kakofiira ku mutwe kiposita ye ya Kampala Central takizeemu kati nze kunze ne mukama we Rubongo yani yeyagaliza obufofufu leka naawe bwe mba mu programu eno kungusomesa abantu nti eno we are analyzing politics sijja kwogera bikunyumira byokka ate n'emiramwa nze njikuwa nti olumu mba mutuufu kakati nze abo kye batamanyi nze emiramwa g'ogimpa ate nze munyagwa engiyita A ne B njiyita B bw'oteeka abaana mu bulabe abaana be batta baana ba wano ssebo oyo ayogerera awo munyagwa mulabika muliwo abo bennyini aboogerera awo tekuliko gwe bali bakutte bayinza okuba beekwese na wansi wa bitanda abantu be bakwata abo bamufumbiro bandi balina families tukugamba kyusamu mu strategy abaana tubateeka nnyo mu bulabi kati munyagwa ayogedde bubi please nja kugambya owulira bino bya munyagwa Besigye betojja kunsomesa Dr. Besigye ebyo bireke ebyo bireke biveemu tukomye wano neyanziza lunaku lwa leero kiro